omulamuzi Byabakama nga bwe nabategeezaako wano nti alabika ono agenda kufuuka munyampi ebyaddala era nze na predictinga ne ngamba nti Byabakama tali safe kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti wano mu Uganda teri muntu ali safe. System esobola okukozesa gavumenti ya General Museveni regime ng'ekozesezza nayo neekuteeka ku bunkenke n'obeera ng'ate gw'alina okusasulira nga bw'olaba Anita Among nti ebyaliwo mu palamenti mukolemu okunnyonnyola expenditure ensaasaanya ya ssente palamenti ng'erimu ssente nnyingi naye nga tasobola kunnyonnyola ssente ezo zivaawa era azikozesa ki eryamuviirako kubeera nga bamuteekako embu. Kitegeeza nti system akasente yakalya naye bw'atu yamira nsanafu. Kakati tulabye nga Byabakama agezaako kusaba visa eya Amerika, ayagala kugenda mu Amerika. Munnange olubadde okulaba ku linnya tebalimaze nayo kasi balabe Byaba bagamba oh God forbid abomination ne bagamba olwo tetumwetaaga alagawa tanaba kutonnyonnyola weewuunye okudisplayinga ebituufu ebyava mu kulonda ng'ate akalulu kaali kaggwadda yalwa nnyo naye ate visa yayanguye ogenda okugisaba nga yalowooza egenda kuyitamu mangu. Ebyava mu kulonda tebiraga wa Museveni we yawangula nti na bululu ki oba nti obululu bwo babulaga bajja kugamba nti Kabaale bwe buti just comprehensively nga tebakubuulidde nti polling station eno na wano yafuna bwati n'ono n'afuna bwati era ne declaration forms zisoma bwe ziti wala bo bajja kugamba bugambi Kabaale bwati Kisolo bwati Hoima bwati Iganga bwati okitegeera tebakuwa kawonvu nakagga ku byakalulu kati bibe byateeka ku mutimbagano ensi yonna ng'emulaba bamubuuza akalulu kaali katya. Kakati amaze okukola emivuyo bamaze muwa omusimbi olwadduka agenda mu Amerika ayagala okugenda okulya ku musimbi ogwo ne agenza okulaba nga muganda wange visa bagimumye jjukira tebabega eri yatugamba nti afuna amasimu agamutiisatiisa bw'afuna amasimu agamutiisatiisa era nze ne mbagamba nti Byabakama oyo oyinza okwesanga nti bino byali saali kyogedde bwento naye kankyogere nti byali mutwala ekaganga bitya kubanga nga bamaze okubeera nga bamubuuza embiibya buli wamu ng'era amaze okulaba nti agenda kufuuka ekikolimo eri famire ye kuba bwe bakuteekako natti ze bagenda okubeera nga babateekako ziri ziba nnene nnyo ti n'abooluganda lwo bonna ababadde basuubira okuba nti batambulira ku ggwe bonna ogenda kubanga obasse. Byabakama ayinza okutondewalirwa ng'era bwe walaba akatambi akafuluma nga kalaga nti Bobi Wine aleebeza ddala waggulu ng'ate kava ku kompyuta za Electoral Commission. Kakati mu kutondewalirwa olwo ayinza okubeera nga ateeberezebwa nti ayinza okwogera ebituufu ekintu ekiyinza okuba abanyampi oba abamukozesa kye bayinza okutunulamu nga balaba nga ate ono agenda okubayiwa kumbe ate abakulira akakiiko k'ebyokulonda bangi abakulira akakiiko k'ebyokulonda basobola okubeera abalala bonna oba oliawo n'ensibambi bayinza omugamba katuga ensibambi ojja okusobolera ddala kuba oli mubbi wa lulango genda kuba sitole ezo tuziwulidde mu by'ettaka kiwakola tubimanyi kati gwe genda eyo kuba batwalayo abo ba useful idiots be bateekayo kati nsibambi talina nsonyi asobola okukola omulimu gwa Byabakama bulungi nnyo. Kakati olwo Byabakama musajja wattu ne tulabika nga agenda kukola emitwe gy'amawulire mu ngeri ya multiple organ failure singa teyeegendereza kuno kulabula eriye temunnange nze okusinziira nga bwe ndaba regime eno bweri desperate bano beetegefu n'okwettamu abamu ku bo. Kakati ate gwe musajja wattu Byabakama akyogerako si yakireeta naye nze nange empandowooza ndabira ddala nga ku guno omulundi ebintu bibuuse
ku level kwe baali babbira akalulu nti luli akalulu balina engeri gye baakabuzaabuzaamu ate engeri Kyagulanyi gye yali yakajja kwegamba nga bakyasobola okulimba abantu nti Museveni alina obululu bungi nnyo naye kati ensi yonna yakiraba nti Museveni taweza yadde ne miliyoni 3 ez'Abannayuganda abamuwagira ate nga okwabbiddeko n'okubbirako okitegeera kakati awo Byabakama yamanyi butya bwe baamugamba okubeera ng'akyanga akalulu ekisooka Byabakama byamutabakako bitya lwaki Byabakama ne bwe baamubuuza ekibuuzo ekyo nti lwaki totubuulira nti ebivudde mu kulonda biri bwe biti era ono asinze na wano n'obululu bwe buti nawali kati Buganda district afunye bwe buti ekyo kyamulima okuddamu mwena mwakiraba Byabakama asobola okubeera nga ekituufu kiri nti ebintu byamusobako nga abaana bwe bayita system aba NUP kubanga jjukira Lugongo yayajjanga alaga enkalala z'abalonzi n'emivuyo gyonna egiriyo bagenda okulaba nga buno bu biometric machines tebugenda kukola ate awo nga kigenda kubakola ki kubalabisa nnyo ne babutta ne batabukozesa network ne babumma waffe tetwalina busobozi kumanya tuba network kwere bateriiko kakati ekyo kibeera awo declaration forms abamu tebaziteekawo kati nga balimba abantu tetwafunye declaration form tulindeko tukole bwetu tikume baagala kuzifiiringa mu byabwe tyoli abalaga okufuna obululu wano nga awangudde bagenda okuzireeta nga ate balangirira mu mulala kati Byabakama ne kirabika nti script kwe baali batambulira erabika yafa abaana baagikuba NUP yagikuba n'egiteeka ku ttaka kati ne babeera nga balina kukozesa eyo kwegamba ey'ekisiru esobola okulagira ddala ensi nti bano akalulu babbakabbe okitegeera esobola okulaga ensi nti ddala bano akalulu baakabba ewatali kubuusabuusa kwonna kubanga jjukira balina okubeera nga balaga ddala akawonvu n'akagga nti ku polling stations zino oba wonna ku district balina okubeera nga batimbye kale nti ono yafunye wano bweziti n'oli nga n'abantu bakkaanya nabyo kubanga bajjanga bawandiika baakwata obutambi tebabirina tebiriiyo kakati gavumenti etali mu mateeka bwetyo bajjukira nti ekyaleeta international community okubeera ng'eyingira mu kalulu bakolenga bakalabaalaba okubeera nti baali baagala bwerufu bwe buba tebwaliwo kiba kitegeeza nti nabali tebasobola kubeera nga bakenooleginga gavumenti ya General Museveni kubanga bw'otunuulira abaakawoza Museveni baali bameka omuntu we Tanzania yamuyozaayoza naani omulala awo kubanga n'owe Sudaani sinnamuwulira olaba n'owe Sudaani kugamba sijja kwogera bigambo babimutoboola naye owe Sudaani naye waali awo papeti wa General Museveni naye kennyini tannaba kubaako statement gy'akola tannaba Putin kuba kati awo bwe boogera ku Putin oba Russia awo baba bajagala eyingire mu nsonga za wano obabuuza nti ate abo babeera wano mu Africa nti ate abo kati kuba abo babeera bannaabwe naye yamuyozaayoza ne munankani wa Museveni w'e Tanzania Samia Suluhu naye n'amuyozaayoza kubanga tewaliwo kubuuzabuuza naye engeri gye yawangulamu yali y'amancoolo era General Museveni yakusindika UPDF n'ebayamba bulungi nnyo mu kubeera nga bakuba abantu amasasi n'okutuuka okubasiika mu graves entaana ziri ez'ekirindi kale munnange akazito katandise nti weebuuza abateeguya nsi z'abazungu ate Byabakama yabadde alagawa visa bagimummye era akitegedde bulungi nnyo waali awo nti sanctions bwe ziba nga ddala gye ziri naye zaamukoze kizaamukotte dda jjukira bo bajja kugamba sina kineetaaga Bulaaya naye ate abaana be n'abalala abamuliko bwe banaalwala bagenda kubajjanjabirawa ojja kumpulirira alright tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaagi nga bulijjo Mukama Katonda akuume